Juzi nakulaze komera ligambibwa okuba nti erisinga okubeerezebwa ku nsi kuno lino nga limanyiddwa nga Edex Florence erisangibwa mu ggwanga lya Amerika. Kyokka mu buufu bwe bumu obwo olwaleero nkuleetedde ate ekkomera eddala eryali ly'omutawaana newankubadde nga lino lyaggalwawo. Kigambibwa okuba nti lino lyalizibwa okukamala nga basibiramu abo bokka bagambibwa okuba basingayo okuba b'omutawaana mu lubu lwabo abatwalibwa okuba nga b'omutawaana. Lino njogera ku kkomera eryali liyitibwa United States Penitentiary Alcatraz Island oba Alcatraz okuva mu ggwanga lya Amerika. Lino enfunda nnyingi lyayitibwanga The Gannett oba The Rock olwazi. Ekkomera lino baalizimba kazinga kamanyiddwa nga Alcatraz akeesudde kilomita 1.25 okuva ku lubalama lwa San Francisco mu California. Ekkomera lino zimbibwa wakati w'omwaka gwa 1910 ne 1912 nga lyakolebwa nga kkomera ly'eggye ery'eggwanga erya Amerika. Ekitongole ekiramuzi mu ggwanga lya Amerika kyassaayo okusaba mu mwaka gwa 1933 okutandika okukozesa ekitundu ku kkomera lino. Olwo ekitongole ky'amakomera mu ggwanga lino ne kitandika okusibirayo abasibe ku Alcatraz mu Agusto omwaka gwa 1934 mu kiseera ng'ebizimbe by'ekkomera bitereezeddwa era nga n'ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku kazinga kano Alcatraz era nga awamu ensimbi ezaakozesebwa okuliddaabiriza zaali emitwalo 26 egya dola mu budde obwo. Olw'embeera y'ebyokwerinda mu kifo kino ssaako n'engeri ekkomera lyennyini gyali lizimbiddwa ewaali amazzi agannyogoga ennyo, kigambibwa okuba nga ekkomera lino lyali terisobola kutolokebwamu musibe yenna era nga litwalibwa okuba nti ly'ekkomera erikyasinze okubeera eggumu mu ggwanga lya Amerika era nga lino okutandika okusibiramu abasibe aba bulijjo kyaddirira obumenyi bw'amateeka obwaliwo mu ggwanga lya Amerika ng'ettemu lifuuse lya mwero bwe bati abakulu mu ggwanga lino ne babeera nga baasalawo okufuna ekifo we baggalira abazze emisango emizibu we batasobola kutoloka. Abasibe abatunuulira okuteekebwa kwa Alcatraz be baali nga balemye mu makomera amalala. Bwe lityo nga Alcatraz baalirabanga ekkomera eryali lisembayo omuntu mwalina okugenda era nga n'abantu abaatwalibwayo boogerwako nga baali basingayo obuzibu mu bazibu abaali batunuulirwa tewali ssuubi ery'okutereera. Ekibinja ky'abasibe abasooka okutwalibwa mu kkomera lino baali 137. Bano nga bagibwa mu kkomera erimanyiddwa nga Leavenworth mu Kansas. Bano okumanya baali bamutawaana okubatambuza baaliko obutereevu empingu ku mikono gyabwe so nga n'ebyokwerinda byali binywevu ggulugulu nga baali batambulirwako bamutase kankaaga okuva mu kitongole ekikesi ki FBI kuno ng'ogasseeko ba special agents okuva mu ggye ery'eggwanga erya Amerika. Abasinga ku basibe bano baali babbi ba bbanka abatemu awamu n'abaali bakukusa ebintu ebitakkirizibwa. Abasibe bayongera okutwalibwa mu kifo kino okuva mu makomera amalala era ekkomera lya Alcatraz ligenda okuweza omwaka ogumu nga likola lyali liwezezza abasibe 242. Ekkomera lino lyogerwako ebintu bingi era kigambibwa okuba nti ly'ekkomera erikyasinze okubeerezebwa mu ggwanga lya Amerika so ng'era abamu bagamba nti ly'ekkomera erikyasinze okutiibwa ku nsi ya Mukama kuno. Abaaliko abasibe mu kkomera lino bagamba nti mwalimu okutulugunyizibwa kungi so ng'ebintu bingi ebyalingamu bagamba nti tebyali bya buntu. Olwa bino byonna waliwo abasibe abatandika okwejjambula mu bw'ensi eno nga balaba ensi egaanye ng'era yasookera ddala okweyimbamu ogwa kabugu ye Ed Wutuke ate yaddako Roof Pasful yeetemako obugalo ng'akozesa embazzi ate n'atakomaawo wabula n'asaba musibe munne akole kyekimu amutemeko obugalo ku mukono gw'omulala. Omuwandiisi omu bwe yali ayogera ku Alcatraz yaliyita The Great Garbage Can of San Francisco Bay ng'agamba nti buli kkomera eddala eno gye lyasuulanga zi apa ezaalinga zivunze wano nga yali ategeeza abasibe abazibu abaalinga balemye mu makomera amalala bamale batwalibwa mu Alcatraz. Kankulage ebintu byali bifuula ekkomera lino okubeera ezzibu. Okusooka lyazimbibwa ku kazinga lyokka. Ekizimbe bakiteeka mu masekkati g'olwazi so nga kyonna kyali kya nkokoto. Ebisenge byalyo byonna byali bya nkokoto era tewaaliwo kisenge eky'engeri ng'eno ekyali kizimbiddwa nga kinene okusinga Alcatraz. Liriko emyaliro 3 so nga obusenge bw'abasibe bwazimbibwa mu ngeri ya njawulo nga buli kamu tikakwataganya na kannaako ekifuula obusenge buno okubanga nabwo ate bwalinga amakomera amalala munda mu kkomera. Buli kasenge kaliko olujjulumu olwa stiiru omusibire watasobola kumenya so ng'era enzigi zino tezaaliko minyolo oba ebisumuluzo ebiziggula okuggyako okuba nti zo zaali ziggulwa na limooti. Buli kasenge kakolebwa nga kaliko emitayimbwa emigumu okukamala era ng'obusenge buno bwakolebwa buweza fuuti 9.5 ate obuwanvu okudda waggulu nga buweza fuuti 7 era nga buno bwali bwazimbibwa nga tebuganya mbeera yatwekisize. Buno bwalingamu ebintu ng'akatanda kaddesike ssaako ebbaafu n'ekabuyonjo era nga kwaliko omwaliro mulamba nga guno guteekebwako basibe abasinga okuba abazibu era ng'omwaliro guno ddi gwaliko obusenge 6 omwateekebwa nga abasibe ababeera nga basiiwuusa empisa ne basinziira ng'omwo okufuna ebibonerezo ebikakali. Waliwo abasibe bagezaako okutoloka okuva mu kkomera lino kyokka enteekateeka zaabwe tezaggwa mirembe nga ku bana 36 23 baakwatibwa 6 bakuwa amasasi ne bafa 2 babbira mu mazzi ate abalala 5 babalibwa nti baabula kyokka era nga kiteeberezebwa okuba nti nabo babbira mu mazzi. Mu mwaka gwa 1963 ekkomera lino lyaggalwa n'oluvannyuma ne liggulibwawo ng'ekifo ky'obulambuzi. Abantu bangi abagenda mu kifo kino okumanya ebyalingayo era Alcatraz kye kimu ku bifo ebisinga okufuna abalambuzi abangi mu California nga buli mwaka abantu abaliyo mu kakadde kamu n'ekitundu be bagendayo okwerolera ku ngeri ekkomera gye lyazimbibwamu.